Omukyala Zari Hassan yakoze charity y'abamaama abato mu Kampala atera n'abawa ku buyambi. Omuyimbi Ray yawasiza omwagalwa we amanyiddwa nga Annabelle n'omugisha mu bufumbo obutukuvu. Omuzanyi w'ensambagere amanyiddwa nga Lubega Godfrey yawaze atera n'agamba nti agenda kuwasa omuyimbi Azawi nga 25 January 2022. Omutegesi w'ebivulu amanyiddwa nga Abitex yazeemu n'alabula omuyimbi we amanyiddwa nga Serena Bata okuddamu okumuyimiriza nateera waddamu okukola ensobi mu lujjudde. Omuyimbi Lydia Jazimine yavuddeyo ne yeegaana ebyokwagala maneja we Mulindwa Ronnie. MC Africa n'omuyimbi Liam Voice bavunaanibwa okufera bannaabwe ssente oluvannyuma lw'okubagamba nti bategese olugendo ejjinja ate ne lutabaawo. Omuyimbi Pia Pounds ne munne Liam Voice bakukumbye obutitimbe bw'ensimbi mu MTN Collatin Awards. Abamu ku ba producers balabiddwako nga bawuba olubu lw'ekigere ku ntaana ye yali producer munnaabwe Dance ku Mapesa. Mu by'emizannyo, omutendesi wa Uganda Cranes yasangiddwa ng'emisango 2 egy'okukabasanya gimusinga. AFC batongozza sizoni yaabwe empya eya ttiimu yaabwe 2021-2022 ate ng'era muno mwe balondedde ne kapiteeni wa ttiimu omupya Benjamin Ochieng. Oli ku U-Ent amawulire g'ebyessanyu okusingira ddala wano ewaffe mu Uganda nange Shamix ku ItalsTV wano e Kansanga. Ennyimba z'Abannayuganda 10 ezisinze mu wiiki wano ku U-Ent zikutuusibwako IP Records wano e Kansanga. Wetujjidde ku mpewo nga zino ze nnyimba zaffe 10 ezikute abantu omubabiro mu wiiki eno okusinziira ku YouTube. Ku namba 10 tulinako oluyimba olumanyiddwa nga Wansala olwa Victor Rose. Ku namba 9 tulinako Ebirooto olwa Siza Music Uganda. Ku namba 8 tulinako Make Away olwa Ray G. Make away for me. Ku namba 7 tulinako Lock olwa Fik Fameka. Ku namba 6 tulinako Weekend olwa Eddie Kenzo. It's a weekend. Rotating. So baby reset. Ku namba 5 tulinako Tonerabira olwa Unknown. Ku namba 4 tulinako Tupate olwa Pia Pounds. Ku namba 3 tulinako Best Thing olwa Drake. Ku namba 2 tulinako Slow Dance olwa Azawi. Ku namba 1 tulinako Omwoyo olwa Liam Voice. Ennyimba z'Abannayuganda 10 ezisinze mu wiiki wano ku U-Ent zikutuusibwako IP Records wano e Kansanga. Oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde kya COVID-19 munda mu ggwanga ate era n'ebbanga eddene ennyo eriyiseewo ng'amasomero gaggaddwawo, abaana abato abawala bangi nnyo balabiddwako nga bafunye embuto mu muggalo guno. Ng'era kino kye kyasikiriza omukyala amanyikiddwa nga Zari Hassan oba muyite The Boss Lady okuvaayo n'akola charity okuyamba ku bamaama bano abatennyo ddala, nga mu bintu ebimu ku bye yabatwalidde mwe mwabadde ne Pampers eza soft care zaalimu nga ambassador waazo wamu ne pads okwongera okutumbula ku by'obuyonjo byabwe. Oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene ennyo nga bali mu mukwano, omuyimbi Ray Bambi yavuddeyo n'akuba ekidaala omwagalwa we amanyiddwa nga Annabelle n'omugisha, era ng'embaga eno yabadde makeke olw'ensonga nti yasombye abawanvu n'abampi, abanene n'abatono. Omukyalo ono embalala amanyikiddwa nga Celebu olw'ensonga nti alina TV gy'akolako sayidi eyo. We yavaayo n'asaba kolabo eri omuyimbi Bebe Cool Big Size ku TV emu. Omukyala Serena Bata yawummuzibwa okumala ennaku 3
olw'ensonga nti ekikola kye yakola tekyasanyusa maneja we amanyikiddwa nga Abitex. Era ng'omwami ono yavuddeyo n'agamba nti ajja kuddamu awumuze omuyimbi w'ono Serena Batanateera senga anaaba tayize ng'ateera tamuwuliriza. Kuba ekikolwa kye yakola kyali kibi nnyo tekikkirizibwa mu mateeka ga management ye ate era balina n'amateeka agabafuga. Omukyala Lydia Jazimine yavuddeyo n'agamba nti abantu bangi bazze nga bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo oluvannyuma lw'okuwulira nti bamwagaza maneja we amanyikiddwa nga Mulinda Ronnie. Era omukyala ono yagambye nti omwami ono amuwa nnyo ekitiibwa ate era amutwalira ddala nga kitaawe kubanga ye musajja amukuzizza mu by'okuyimba kwe n'okujjanga ng'amuwabula mu nsobi ennyingi zazze nga akola. Yagambye nti tasobola kutta kitiibwa kyawa mwami ono nakutta nkolagana yaabwe gye bayina mu mulimu gwabwe kugifuula ya mukwano. Nga wayise ebbanga ddene erikunukkiriza mu myaka 5 ng'omukulu Dance ku Mapesa afudde, abamu ku baproducer banne we baali bakola omulimu gwe gumu balabiddwako nga bawuuba olubu lw'ekigere ku bijja bye ebigambibwa nti byayonooneka. Ng'era wano beeyamye obukadde 2 okuddamu okuddaabiriza ebijja bino ne batandikako n'obukadde 3 bwe bakwasizza famire ye. Nga wano nno we wasinzidde n'omu ku b'eŋŋanda z'omugenzi eyagambye nti asaba abantu abamu abamanyiddwa nga ba bloggers abayita ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo nga bakyayonoona erinnya ly'omwami ono omugenzi nti babeera bongera okulumya bazadde b'omukulu ono abaafiirwa omwana waabwe omuto ennyo ddala ku myaka 2. Leero mu kanyomero kaffe ak'ettutumu tukuleetedde abayimbi baffe 5. Mu namba 5 tulinamu omwana muwala amanyiddwa nga Vivian Tendo. Ng'era ono akyali muwala muto nnyo kuba yatandika eby'okuyimba ng'akyakakalabya emisomo gye. Era nga yatukubira obuyimba obumanyiddwa nga Hajati wa Haji, Onyango, Gwe wange ne kaakati akatambula ke bayita Timango. Nga we twakeberedde ku YouTube channel ye twakasanze nga kayina abalabi 3,012. Nga ku namba 4 tulinako omuyimbi amanyiddwa nga Priscilla Zawedde oba muyite Azawi. Ono nno yasamba akaji n'oluyimba lwe olwamututumula ennyo olumanyiddwa nga Queen Mino. Awo we yayongererako n'ennyimba ze endala nnyingi nnyo omuli akayimba akayitibwa Slow Dance akali ku album ye emanyiddwa nga Music Africa. Nga we twagendedde ku YouTube channel ye akayimba kano kabadde n'abalabi 78,700. Nga mu namba 3 tulinamu omuyimbi amanyiddwa nga Unknown. Ono atuleetedde obuyimba bungi nnyo omuli n'akayimba akamanyiddwa nga Toneerabira wamu n'akatambula ensangi zino akamanyiddwa nga Radio Call .9. Nga we twagendedde ku YouTube channel ye akayimba kano kabadde n'abalabi 8,313. Nga ku namba 2 tulinako mwana muwala akyasa ensangi zino ng'era atukubidde akayimba akatambula ennyo akogeza abantu obwama akayitibwa Tupate. We twagendedde ku YouTube channel ye kabadde n'abalabi 7,612. Ku namba 1 tulinako omuvubuka omuto amanyiddwa nga Liam Voice. Ono nno ng'atukubidde obuyimba bungi nnyo omuli akayimba ke bayita Basi era n'akayimba akalala akayitibwa Love Olinoonya ne kaakati akakyasa ennyo ensangi zino ku mikutu egy'enjawulo akayitibwa Omwoyo ng'era kamukoledde ne ssente ennyingi nnyo. We twagendedde ku YouTube channel ye akayimba kano kabadde kamuwadde abalabi 67,000. Mu kanyomero ke kamu tukuleetera ba producers abakuba ennyimba mu studio. Era ng'olunaku olwaleero tukuleetedde producer Eliakis owa Root Entertainment. Omwami ono yatukubira ennyimba nga Gudi Gudi, Red Card ez'omuyimbi Vinka, 18 and Over olwa Bebe Cool, Kano Koze olwa Winnie Nwaji,
Sembera ora Irene Ntale, Hajatowa Haji ne Timango eza Vivian Tendo. Tukulatadde ne ba producers abafulumya film era nga muno tulese producer amanyiddwa nga Ahmed Rubowa. Omwami ono director wa mizanyo, producer, muwandiisi waajo ng'ate era yakulira ekibiina kye bayita Aromatic Films. Omukulu ono afulumiza firimu nnyingi nnyo omuli Entunnunsi, Nawolovu, Akali Amaggwa ne films endala nnyingi nnyo. Mu katundu ke kamu tukuleeteramu n'abazannyi ba firimu era ng'olwaleero tuleese omukyala amanyikiddwa nga Florence Nampijja. Ono nno azannya mu kibiina kye bayita Aromatic Films ate era ng'omukyala ono abasinga obungi nno balowooza nti ye muganzi w'omukulu amanyikiddwa nga Ahmed Rubowa. Omukyala ono akola ku TV emu wano mu Uganda ate era nga yatuzanyira mu firimu nga Entunnunsi ne firimu endala nnyingi nnyo. Tukuletedde n'omwami amanyikiddwa nga Mulimira Slight ng'era omukulu ono atuzanyidde mu firimu nnyingi nnyo omuli Entunnunsi, Nawolovu, saawa eno azannya mu firimu emanyikiddwa nga Akali Amaggwa mwazannyanga Francis mu kibiina kye kimu ekya Aromatic Films. Okweyongerayo n'amawulire gaffe teweerabira nti oli ku U-Ent amawulire g'ebyessanyu okusingira ddala wano ewaffe mu Uganda. Omukozi wa radio emanyiddwa nga XFM n'abantu abalala bangi bavuddeyo nga beemulugunya ku kuferebwa ssente zaabwe emitwalo 10 buli muntu oluvannyuma lw'abavubuka ababiri abatutumufu omuli MC Africa ne Liam Voice okuvaayo ne babategeeza nti bali mu kutegeka olugendo okugenda Ejjinja bakuŋŋaanireko awamu. Ng'era nga ku ssente zino omwami ono agamba nti kwe kwali ebyokulya eby'entambula wamu ne campfire. Olunaku lw'okugenda abantu bano bakuŋŋaanira mu kifo ekiyitibwa Lugogo. Olunaku lulamba balumalaawo nga batudde balinda emmotoka ezinaabatwala Ejjinja naye nga tezirabikako. Ne basalawo bakubire ku bakulu bano ababiri MC Africa ne munne Liam Voice ng'amasimu gaabwe baagagyeko dda. Omukyala eyasamba akajje n'oluyimba lwe olumanyiddwa nga Queen Mino n'ayongerako obuyimba obulala bungi nnyo obumututumudde ennaku zino amanyikiddwa nga Azawi. Waliwo omwami amanyiddwa nga Lubega Godfrey omukubi w'ensambagere eyavuddeyo n'amwepikira ate era ne yeewaana ne yeewagira ddala nnyo n'amaanyi nti agenda kuba omukyalo ono ekidaala Makeke nga 25 January 2022 nga kino kyasinzidde ku katambi ke twalabye okuva mu gyimu emu emuyenga ng'omwami ono ali bize yeewaga n'alayira n'okulayira. Oluvannyuma lw'okuyimba ennyimba ezibatutumusizza omuli oluyimba nga Omwoyo ne Tupaate eri omuyimbi Pia Pounds ne munne Liam Voice, saawa eno basambira waggulu nga Janzi era baalidde nga baami oluvannyuma lw'okufuna obutitimbe bw'ensimbi mu MTN Collagen Awards. Nga tugenzeeko mu by'emizannyo, eyali omutendesi wa Esivira nga kati ye mutendesi wa Uganda Cranes omukulu amanyiddwa nga Micho enzwala ya Sabia. Okusinziira ku kkooti e South Africa, omwami ono yasangiddwa ng'emisango 2 egy'okukabasanya gimusinze. Naye ng'era wadde gyamusingiddwa, omukulu ono teyasibiddwa. Okusinziira ku bakama be mu FUFA bagamba nti omwami ono agenda kudda ku butaka addemu akakalabye buto emirimu gye nga bulijjo nga kkooti we mukumiddeko amaaso. Abamaze emirundi 13 nga be bakabaka mu Uganda Premier League era nga ne kaakati bazzeemu buto okuwaga okubeera bakabaka omulundi gwabwe ogw'14 oluvannyuma lw'okukuba Wakiso Giants goolo 3 ku bwereere mu kisaawe kya Kabaka kya Bagu Stadium. Aba KCCA FC batongozza sizoni yaabwe empya eya ttiimu 2021-2022 era nga wano mwe balondedde ne kapitaani wa ttiimu omupya amanyiddwa nga Benjamin Ochan. Wano nno we wavudde ne chairman wa ttiimu eno okuvaayo n'agamba nti omuzannyi yenna
anakuba goals ennyingi mu Premier League eno era ne bayitamu bulungi nnyo ne bawangula wakuweebwa ekyapa ky'ettaka mu mannya ge. Omulabi waffe omulungi obadde oli ku U-Ent amawulire g'ebisanyusa okusingira ddala wano waffe mu Uganda. Nange omuweerezaawo Shamix wano ku ItalsTV ekansanga. Toweerabira okugenda ku YouTube channel ya ItalsTV okusubscribinga, okusharinga videos zino n'okugenda ku mikutu emirala egy'enjawulo omuli Facebook, Twitter ne Instagram okulayikinga wamu n'okukomentinga. U-Ent ku ItalsTV ekutusibwako Itals Productions Limited.